tuli ku mboozi eno esobodde okuba ate ng'etambula. Omukulu ono gwe bayita Kamulega Expedito, amawulire agasobola okuba ate nga gajja mu kabenje ka Alimpa Ronald n'omukyalo Lady Grace yatufaako n'abalala bonna abalugenderamu ebitaali byangu obudde obwo. Era nono gwe bayita Kamulega abasinga amawulire gasooka ne bagamba nti Kamulega ne yafiiriddemu, era abasinga bagamba nti Kamulega yafiiramu. Naye omukulu ono tusobodde okuba ate nga tumuzudde n'atubulira byonna ebisobodde okuba ate nga bitambula mu mawulire ku sayidi ya Alimpa, naye ye yali abuliddewa. Ekizinga kye bagamba kye baaliko ekizinga ziiru, Alimpa yalina enkima oba byonna abitugambye mu mboozi eno. Eyakafubo gye tubaddemu naye omukulu ono ng'atunyumiza byonna ng'ebyasobola okuba ate nga bitambula. Bangi beebuuza akabenje yakawona atya. Tutandikidde wano omukulu Kamulega ono ye kawonawo. Bangi baali bagamba nti kojja wa Alimpa mwali mu mmotoka nga bamanyi nti Kamulega amaziga bowa, naye bambi ye Mukama yamukaka akasubi n'asigalayo. Wulira emboozi. Bannanga abawagizi baffe, abawuliriza baffe, abawagizi bange, mbategeeza nti ayogera obudde buno Kamulega Expedito, abangi gwe mumanyi nga Kamulega amaziga bowa. Kojja wa Ronald Alimpa eyabikibwa gwe baabika nti yafiira mu accident. Ozinza obutafaananako n'abantu abalala kinenya bambika olw'ensonga kiraga nti nno ne bwe nandibadde nfudde bandibadde bakoze omulimu ogw'amaanyi okusaasaanya amawulire g'okufa kwange. Naye kirala emmotoka babadde bakimanyi bulungi nti ngibeeramu era so ze mbaddeko babadde bandaba n'Alimpa. Kati bwe baagamba nti kojja wa Alimpa afudde, baali bateebereza okubanga mu mmotoka nalimu ate n'omugenzi Kabuye sayidi engeri gye yali nga wa Brown ng'ate nange ndi wa Brown. Abaalaba omulambo basooka kulowooza nti gwange. Okay. Naye nga Mukama abaafa abawummuza emirembe bwesi tubadde tukola ffenna mu Sauti Band era nga yanzirira mu pulogulaamu bwe mmala okuyimbira okwabayimbi baffe abo famire zaabwe Mukama abagumye abataasira eri abasobako abateeke mu kifo ekyokwesiima. Okitegedde ye mukulu oyo gwe bayita Kamulega Expedito maziga bowa. Omukulu ono yasobola okuba ate ng'awona, atubulidde engeri gy'asobola okuba ate ng'awona akabenje kano obutatambulira mu mmotoka eno yagwa kabenje. Agamba nti balina ekivulu sayidi z'ezziiru eyo ku mwalo ku bizinga eyo sayidi ngadda e Kenya ku mazzi agawula Kenya ziiru kiri wala nnyo. Baali balina ekivulu ky'Amamuli Katumba. Kati bagamba nti abayimbi baali beeyawuddemu, omukulu Kamulega ye kwe kusigalayo ku bizinga. Kati Alimpa Ronald ne ttiimu yonna yagwa kabenje bo bajja. Newulira emboozi gwe. Ekituufu kiri nti twali tulina shows ku bizinga gye twali mu kukola. Wakati ku lunaku lwa Ssembayo Alimpa yali ayinako show endala eno ku lukalu. Kakati olwo nga eyo show ye tagenda kusobola gibeerako nga tulina okujja tukole show ey'oku lukalu. Olwedde eyo yasangibwawo mu kuteekateeka ziri kale ennaku zirina engeri gye zaakwataganamu. Kakati waliwo okusalawo abajja n'Alimpa tukole show z'oku lukalu n'abasigalayo tukole show ya Muzeeyi Amamuli Katumba. Okay. Kati kwolwo twekutulamu era waliwo ko obutakkaanya obutonotono nga bamu bagamba nedda yandirinze ne tumalayo show bali ababuulire abalala nga tugamba agende akole shows eri naffe niye bwe tugatte eno tusigale nga tetunyiriza sayidi zombi kuba beeno twali twatimba nga batulinze n'abeeno ku lukalu nabo nga bamulinze. Okay, mwali ku kizinga ki? Obudde obwo twali tuli bakiyita ziiru. Ekizinga ziiru gye mwali? Essebo. Wulira emboozi eno we tutandikira mubuuziza ku nsonga z'akakima. Emboozi y'akakima bangi nnyo basobodde okuba ate nga bajogerako, naye alina emboozi entuufu yiino sooka otandika okuba ate nga ogiwuliriza. Omukulu ono omukulu Kamulega wulira bwatutegeeza ensonga bwe zitandika. Ne basimbula bwe batuuka mu mazzi katono kyeyamaani wa wano ku mwalo kyeyamaani w'amaazi n'abagamba nedda n'akubira oli avuga erya n'abagamba atya? Kati n'abagamba mukomeewo eryo eryato livudde nnyo mudde kulina eryato eddene. Kakati abo mambu oyo
mbwe lyate erimbu lyagaana batwala olw'okuba kwaliko entima tekyali kituufu lyagaana batwala olw'okuba lyali lijjudde nnyo. Kubanga waliwo emboozi y'enkima etambudde ennaku zino kuba buli omu gy'akola ki? Bange lwakuba nti ako just naweerezaayo ka coming soon kyaddemu byonna abanaalufuna njabbiradde. Kati omukulu ono Kamulege Expedito ekiro ky'olunaku olwaleero afulumizzaawo oluyimba baluyita bya Katonda ogera kuba ate ng'oluwuliza ng'addiza omukulu gwe bayita Hassan Nduga agambye nti byonna byosobola okuba ate ng'akola bya Katonda. Ku nsonga z'enkima agamba nti alimpa bw'atuuka ku kizinga eziiru eyo yasobola okuba ate nga yeegomba akakima nga bw'omanyi nti abayimbi babeera ne bupeti animals n'ogamba nti oba ofunye embwa ofunye kapusi kubeera nako naye nti bambi alimpa just yakafuna bufunyi ku kizinga kwe kuba ate nga yakaagala. Owulira gwe bw'agamba si bwe kiri kakati bwe basimbula ne bajja ndowooza ku mazzi okwo amazzi genjogerako gawala kumpi gali eri okuliraana gye tusalaganira ne Kenya kati baatuuka leeti eno ku lukalu ne batasobola kudda waka. Kati ekikwatagana n'ekima kye nsobola okyogerako nti bwe twoza eno ne tugenda ku mazzi twasangayo akakima ako ku mwalo we twasooka okukolera. Kakati bwe tukasangawo ffe engeri gye tuli nga muziro gwaffe alimpa kamusanyula nnyo kuba alimpa ayina laavu ya maama we alimpa kamusanyula nnyo naŋŋamba kojja akakima tukagule ne mugamba nedda abantu kati be twali nabo ne bagamba wamma tukagule tukatwale bambi kalabe kalinga bantu kafaanana nga bantu bennyini. Kakati nze ne ŋŋamba oyo muganda waffe Dennis omulala naye oyo muganda waffe Dennis naye kojja waalimba ne mugamba nze kyemmanyi kye bayita omuziro lwakuba ennaku zino ebyobuwangwa bizze bikyuka naye omuziro kyekintu ekizira mu kika kyammwe nga tosaana kikwatako nga tosobola kirya tosobola kisemberera bayita omuziro nga kikuzira ne bagamba omuziro aba muganda ye enkima aba muganda wange ate ffe tweddira nga ate nange kyenagira so kyava kukuba nti kabasanyula enneeyisa yako nti keeyisa ng'abantu ne bakagula ng'alimpa akaleese akalunda ewaka. Okitegedde alimpa yeegomba akakima olw'okuba maama we azaalibwa bankima n'agamba kalunda omuziro gwa maama we mu mbeera eyo ne nti si byakalogo kalenzi nti mwe muli amaanyi. Buno kojjaawo akyatubuulira nti obudde bubakwata enkima ekola etya. Naye olw'obudde omukwatira ku mazzi ne baba nga batuuka leeti ku lukalu tebasobola kutuuka waka ne basalawo basooke kugenda ku sho. Kati kwe kufuna accident nga tebannaba kutuuka waka enkima neba nga esangiddwamu mu kuba yo kituufu yalimu naye nga teyalimu nga byahongo oba nti yalina ennono zaayo endala oba okuwanuuzibwa oba emizizo gy'emala so biringa oba ng'ambe nti yakagula lwakiswagana bw'omanya eswaga lyabavubuka kamusanyula ate ng'era si yasoose kubanga nze ku bizinga nkoleddeyoko emirundi egiwera waliwo lwe twagendayo n'abudumulasa era ng'alina ekibwa kye ekizungu ng'atambula nakyo ne tukolerayo ne Vincent Segawa waliwo omwalo guli eyo saidi z'ebusoga n'asangayo embaata nga zibatanyirira n'agulayo embaata ze ne tutambula nazo mpaka lwe twadda ku lukalu. Okitegedde yemboozi eyo ey'enkima. Kati omukulu ono gwe bayita Kamulege y'amaziga bowa afulumizza akayimba ke bayita bya Katonda nti byonna bimusobodde okuba ate nga muwulira eby'enkima ndowooza mbiwulidde. Alimpa enkima yagyegomba bwegombi era mu kabenje yawonawo ne mu kabenje we yawonerawo enkima yaddukirawa kyekibuuzo kubanga yo yawona enkima. Kamulege yafulumizza akayimba kasooka owulire nga tugamba. Kakati kyensobola okwogera ku ako akayimba kenataddeyo okuba ngenda kuluta ako just kaddemu oluyimba luli mu kukolebwa luyinza okuteebwa leero ekiro nti nze omukulu Hassan Nduga nasanyuka nnyo ku kyeyakola kuba abantu batono nnyo abalina omutima oguyamba abali mu buzibu naye n'okuyamba omuntu n'otuuka okugamba famire ye banaku simanya biki namuyamba yali wakufa
kufa ekyamazima nze nange kwolwo nali wakuba mu mmotoka eyo kuba bulijjo ngibeeramu naye omuntu ataasa obulamu nze manye nti Katonda n'omuntu gw'oyangira naye tekimuyisa bulungi okumuyamba ate n'omulangira obunaku kale si kirungi kituufu naye ng'ate era wakati mu mbeera eyo sigamba nti ate empagira alimpa okuvoola bannamawulire okuvuma abantu oba obaddamu ebigambo eby'obukambwe era nakyo si kituufu. Okitegedde lwe luyimba lwafulumiza atuwaddemu wano akapeera wulira akalimba nakatuumye lya Katonda kubanze nange kennyini nali wakufa kwolwo naye Katonda yayanjogereramu naŋŋamba sigala eryato bwe lyakomawo liryeddda ku lyato eddene nafuna okusikirizibwa ne ŋŋamba naye oba ŋŋende naye era omutima ne guddamu ne gugaana. Katonda akayimba kukatambula katya sooka tuwemu akapeera katini. Omuntu omuyamba n'omulange ofaanana atatawaanye muwa buyambi abantu bangi balinako be bayambye naye nga tebavangayo bazisa situganye wabeerawo obulumi munda bw'oyambye obutakusiima kiruma nnyo naye bw'oba ne gw'ojunakolera Katonda tokikola kuba banakuwaana. Okay. Producer ki yakakubye? Mwita Eddie. Producer Eddie. Eddie yakubye akayimba ako ayogeddeko wano ku bannamawulire kuba mubuuzizaako ku nsonga bannamawulire balipootinga story n'ey'enkima biki byonna ebyasobola okukwata nga bitambula kabenje agambye bannamawulire tebalina musango gwe gwakola just babawa mawulire nga baali beetaaga okulinda eddoboozi ekkulu nga lino lye bawulira. Bannamawulire sibanenya tetusobolera kubanenya nti tewali muntu neyandivuddeyo okubabuulira amazima yavangayo ng'abajaji bujajinzi kwekyo kye boogedde so baali balina okuwandiika kye bamanyi okutuusa lwe wandivuddeyo abamanyisa kakati siina kyensobola banenya bannamawulire batuufu kubanga ne Kasuku yennyini wadde yavumwa naye ati mutuufu okwogera ku nkima kuba olwedde yalimu wabula nti tebaafaayo kumunnyonnyola nti enkima eyo yalimu nti oli jasiti yagigulanga kintu kyalaba nti asobola okukirunda kati bannamawulire ebiseera ebisinga baba batuufu nti akola amawulire oluusi nga si matuufu naye nga amanye amatuufu ate tavuddeeyo muwa kituufu ate nga naye yennyini era naye si Katonda tasobola kwawula mukyamu mutuufu asobola okugakola ng'agajje ku mukyamu bava bamuyita omusasi ataka masake. Okitegedde oyo bamuyita Kamulege y'amazzi ga Bowa kawonawo eyasigala eri ku kizinga mu mmotoka balimpa gye baali balina okugiramu yali ababeera nnyo nga batambula bonna wabula Katonda mubikkako akasubi ye n'asigala ku kizinga n'omukulu gwe bayita Mamuli Katumba kwe kuba ate nga luwona watunyumiza olutabaalo lwonna nga olusobola okuba ate nga lutambula. Omukulu alimpa ayogerwako ku by'enkima kituufu akkiriza akadde kano yagonze agambye nti enkima nagifuna era yalimu wulira bw'agamba. Akakima kaaliwo era akakima era bakamanyi tewali muntu atamanyi kakima buli mwakamanyi mu ngeri gyakamanyi kakima ako kakima simanyi kyawaikamani. Alimpa akkiriza agambye nti akakima kaalimu mu nsonga ezo. Ku luyimba lwa Hassan Ndugga agambye bw'ati obubaka bwange ndowooza bwakaweera buli TV buli munnamawulire ambuuza obubaka obwange bwakusinga omwebaza no sukunyimba mwebaza ye muntu eyatusookako. Okitegedde ize ensonga ezo ndowooza muzitegedde amazima gaazo entuufu. Kasuku teyalina nsobi n'emu bamuwa sitole nga bwe yali. Alimpa enkima jasi yeegomba bwegombi nga bonaagamba nti weegombi ogenze kasensero ku mwalo n'osangayo embwa kwe kuginona n'ogireeta baali mbizinga ezziiro naye ng'emboozi yeeyo weekomye
nalimpa kyeyakola Kasuku. Ne bakasuku nabo sibalinako tabu banoonya mawulire kudda ojjukira baali baagwa. Ani akyawulira Kasuku amugambe ki? Nawulidde agamba musimanya nabadde n'enkima simanya enkima simanya mbu ne batuma omusaayi simanya nateesezza n'enduga simanya nduga nampa akati simanya mbw akati biri awo tebitegeerekeka naye kati nze mutunuulira neŋŋaba bannaye Katonda ate emyaka n'abaza entengotengo naye nga katira ogusajja ogwo bannaye wallahi musirusiru n'abaana be bonna we bali bansonyiwe entengotengo.